Ana tulaba ku Delta TV tukole tuli wano ku mukolo omulungi ennyo ogw'abagole baffe banange obatunuulira n'olaba nga they are truly meant to be. Omukyala anyumye nnyo oba ntandikirewa simanyi sibyotya nnyo banange congratulations. Thank you. Webale kufuna mwami. Thank you. Webale kufuna mukyala mulungi. Omukyala leero ssebo mulungi nnyo si byotano nnyo sibo tusaba otweyanjulire mu bitiibwa byo byonna. amannya gange nze Ssekitoleko Stuart Essebo enyavu tukusanga ludda wa nzaalibwa Gayaza Essebo esimu naye nga tubeera London n'omukyala badina bamuva Bulaaya munyirire ensususi zaawano sakyamukama nyavu mumaze mwenda bbanga ki mukwano Kaswera kaweerawo ku mukwano. bbanga ddene wirayo ne ku baana nayo babbebi wesinkana ludda wa wano eba eri Eri. okay Twasinkana eri. sebo wali oli awo ng'otambulatambula ku luguudo kyolwo nali mu kifo nga bakiyita Canal Wharf nga mperekeddeko mukwano gwange ate mukwano gwange relative ono ne lwamulaba nemanyirawo nti yoono kiki walaba ku lunaku olwo sijja kugamba nti nze kyenalaba kugamba nawulira buuliza omutima gwange nga gulina emirembe nafuna emirembe bino ebirala outside appearance saabifaako ne bwe namulaba nenjogera omutima gwange negufuna emirembe magamba yoyo nemanya yoyo yali ayogera atya ayogera bulungi n'akawoowo neŋŋamba nga nakulaga customer care naye era mutima nga mpulira ndi settled ekiseera ekyo wayogererawo ku olwo olwo lwennyini wagamba a chance comes once nayogererawo neŋŋamba mutima gwangamba mugambe bw'otomugamba kati otaddamu kumulaba nange ne mufuutula ekigambo ekigambo kyekyo ekyakutengula mukwano Yangamba muwala nga nkusiimye bambi wali oli singo oba nali ndi singo wakkiririzaawo saasooka lwaki walwawo munange nga obimanyi togenderawo bw'otyo biki byeyize mukyala wesebo ebikuleetedde okutuuka ku lunaku luno nogaleka nve e London nzije wano nze okutuuka ku lunaku luno sijja kugamba nti nalaba kino naye nze nzikiriza nti ng'ofunye omuntu gemutegeeragana naye bubavunaanyizibwa bwa mwami kola ekyo kubanga bw'onoogamba nti ate kino naye manya eba responsibility ya mwami okugamba nti kati omukyala bw'oba ofunye obusobozi kangende mu bakadde be neweeyanjula mu butongole ng'omwami omutuufu nyenyavu mukwano biki byozudde mwami wo byongedde okukakasa nti yeye bannange omwami ono sooka mweyitira the king kubanga munange nga woobimanya ennaku zino abasajja nabo si bangu mukwano naye first of all ali God fearing ate anzizaamu amaanyi mu buli kimu ambeererawo nange ne mubeererawo kwegamba twetegeera twetegeererawo kwegamba ate naye neyeetonda kituufu kayimba kikayagala omuweereza kakuli ku mutima nga bw'omutunuulidde akajjo steady akagamba nti akagamba nti ono yalina abaana n'alera n'abiika ako kemuweereza omwami wange kalungi ngenda kakuba ate ganamuweereza kali wase akayimba akareema balinkulubya kalibana bakubi akavulu mugambo nkubi akavulu nkubi akavulu mwami olaba bwamanyiramu ani asinga okwagala munne ffenna tweyagala kyekimwe masi kyekyo mwami ani asinga okwagala munne nzasinga Bambi. Congratulations. Thank I'm you. so happy for you. Thank you. Bambi byonna bye wali ayagala bibeere ku mukolo gwo bibaddeko. Bibaddeko. Kyekisinza okusanyusa.
Omwami kundetera ku David Lutalo. Of course. Kwate ku mukono mwimuke mukwana ate mugende munda. Kubala esatu ebbiri emu zero. Kawulire eddoboozi bannange okwebaza olw'okunyanyula bakadde era okuteekako entekero nakukuumako bukawo yasinga okwagala munne edegonkozi otya 1 2 3 4 asooka okumalamu Stuart. Kwasa best man gwe gwamuleseza watyo kale omwana wange mukwa Stuart omwana wange laba mukwa Stuart omwana wange sigamye mukwata kabadia Stuart my king kagamba okakuume paka lasi mwaka amina nkwebaza okujja okukkiriza okwanjula mu bazadde bange siriddeyo obulabe buno weewaawo nga bakwebaza olugendo lwotindize okujja wano kano akalabo kano
ojja katuukirako ne banno abakwerekeddeko mwekubire mu ngalo ab'enkima ab'enjawano bazzukulu bamugema bannange mwagaziino. Ogwano omukolo gwabadde mu luggya lwa omugenzi Paulo Kikomeko ku bujjajja bwe bazaala omukyalo oyo Rebecca Nakitonto. Rebecca Nakitonto we bali kubeera ng'omukolo guwagulense ddala mu buwangwa bwennyini ku luggya lw'abajjajjaabo. Oyo nno omwana ajja kufumba emikisa gyonna egy'abajjajja bagimuweereza. Kale nno munaye leka tugende mu bulango ate bwe tukomawo tugenda kutuusaako omukolo gwaffe ogwokubiri nga munange Sharitas by the World yenyambaza era nga weeri okutegekera omukolo gwo gwonna ne Sharitas School of Vita okusomesa ebyenviiri Malakai Ecology ekitende eyo n'osobola okukolerayo buli kyoyagala oba pateki oba kyakulya ki oba kusuulayo ku honeymoon. Ate nga Njovu Estates baguza poloti ku kibanja mpola ate nga basomesa n'abaana aba nursery ne primary ku Njovu Junior School. Katukene mu bulango bwe tukomawo tugenda ffenna ekabowa bannange bano abaagalana ate baagalana nnyo.